tulya musima olunaku lwayo tuzze wano ku musango oba ku kooti eya Chief Magistrate Court ey'e Makindye okulaba nga tugenda mu maaso n'omusango ogwa client waffe Sipapa. Ekyennaku ekibaddewo that mu kugenda mu maaso n'omusango muwolereza wa gavumenti abaddeewo oba taliiwo ku lw'ensonga babadde batutegeeza makya ga leero nti agenda oba yali agenda mu training okumala wiiki namba. Olwo omulamuzi n'atuwa olunaku olulala nga 24 guno omwezi tukomewo okulaba nga omusango genda mu maaso n'okuwulirizibwa. Kooti yennyini esabye oba ebuuzizza oba mulimu complainant yenna musango oba leero azze ng'amazima tewali azze. Kansala yo tulabyeko ku mukyayina ekibadde kiwadde abantu essuubi nti osanga omusango gunaatambulamuko naye ate era still gukomyawo. Omukyayina yadde teyategeddeko nti omuweereza wa gavumenti taliiwo. Of course Omujapan ayinza oba teyategedde weewaawo ne fayiro tebagireese ofiisi atera okweta fayiro naye tazze. Kitegeeza bwe communicatingidde eyo ffe batutegeeza butegeeza wano. Naye nga 24 ffe era tuli beetegefu okulaba nga tugenda mu maaso n'omusango. Munnayuganda talowooza nti bino byonna bye bateekawo nti omuweereza wa gavumenti taliiwo ate bagenze mu meetings endala ate biki tebalowooza nti Sipapa baagala musiba lubeerera. Ekirowoozo ekyo of course bantu banjawulo balina ebirowoozo ebyenjawulo naye okubalungamya abantu abali emabega nti ekyo si kituufu ku lw'ensonga omusango gwatandika. Kyalibadde kyanjawulo singa omusango singa tegwatandika naye gwatandika ne bayita ne witness asooka leero abamu tumulabyeko ng'ali around court kitegeeza nabo baagala omusango gugende mu maaso naye kisinga obukulu kiri nti nga 24 era ffe tugenda kujja tugende mu maaso. Ku olwo olunaku tusuubira okuba nga tumaliriza oyo Omujapani okumubuuza ebibuuzo weewaawo tusuubirayo ne witness omulala. Singa ne kwolera omuweereza wa gavumenti tajja ki ekiba kiddako? Of course njasaba omusango kooti egugobe. Singa tajja njasaba omusango kooti egugobe. Kozi guno mulundi tuli mu gwakusatu okuva we twakoma okuwuliriza oyo witness yasooka. Okubeera ng'ebintu mwe babibategeereza wano eno ate bwe babeera babitegedde kubayisa mu maaso. Of course sijjagamba kutuyisa mu maaso ku lw'ensonga n'omulamuzi naye era weewaawo naffe tukitegedde leero naye gwe guno omulundi ogusoose leka tulabe kinaddako. Guno isu y'omukyala si ya musango guno weewaawo olukusa baali abaprison baalutuwa okulaba nga abamwana bamutwalayo. Kooti yayisa ekiragiro ne bakiteeka nga tuifa balina okiteeka mu nkola abali eno wabweru weewaawo n'abaprison. Kati information eriwo that omwana tebannamutwala ku lw'ensonga akyali mulwadde. Amaze ebbanga ki nga mulwadde? Ekitini nnyo ndowooza tuli myezi 6-7 weewaawo if not 8 naye ng'obulwadde bwali ku medication bali mu kujjanjabibwa. Yamusima representing Charles Olim Sipapa, we have come today in order to proceed with the hearing of our matter. Unfortunately, we could not do the same, reason being the state attorney who is in charge or in personal conduct of this matter was not present. We were informed this morning that she had gone for a training, which is understandable. Court has adjourned within 2 weeks' time so that we come back on 24th of July to proceed with the hearing. On the same note, the judicial officer inquired whether the police in charge who always comes with the file is present. Unfortunately, he wasn't present, but she has also issued witness summons in order to proceed with the matter on the same day. Sasulira amayumba ne twebaka tukoyo okubonaabona maama Nalweyiso mukwano gwe yavaayo n'ogamba mbu obadde ng'omwekengera emyaka n'emyaka emisango gye bali mu kuleeta essaawa ya leero bawuza gya 2 emeka bambi muveeyo mutuyambe nammwe abeeyita mikwano abeefuula nti mwaliko mikwano gyaffe ng'essaawa ya leero temuvangayo kamiliyoni esika embuga tukooye mubeere emikwano emituufu ensi tebagikungulwa essaawa ya leero kiri ku Sipapa enkya kigenda kudda ku mmwe muveeyo mumubeererewo temumubeererawo because yalina ssente ng'asobola okuwa akakadde mumbeere embi mumubeererewo amanye nti munnange nalina emikwano nga nnina ne wemba sirina gyakola ki jabe ate obulamu bwe businga essaawa ya leero ayinza okuba talina naye nkyagenda kukola ki kubanga alina so mubeere emikwano emirungi mwenna sigenda bamala yamanya kuba mwenna mbamanyi
muleme kutweyisizaako nga babi esika embuga kamiliyoni buli omu emitima egyo temugenda kungulu enkya kidire kiri ku Sipapa enkya kigenda beera kummwe muveeyo ku mama Nalweyiso tuyambe government president Museveni tubeererewo mutaata gwe muzeeyi waffe gwakulira lino eggwanga gwasobola okwogera ekigambo kimu ne kikolebwa